Parliament y'eggwanga Uganda olunaku olwaleero evudde mu mbeera oluvannyuma lw'okuzuula nti omusimbi ogusaasaanyizibwa ku mukulu amanyiddwa nga Edward Kiwanuka Sekandi ng'ono yaliko deputy speaker era n'abeerako speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda mu ngeri y'emu ng'ono yabeerako vice president w'eggwanga Uganda kizuuliddwa nti omusimbi ogusaasaanyizibwa ku ye gutokomoka butokomose era Parliament erumye ejjiiko ogenda kubeera ng'obiwulira ebintu bya nnaku ge mazima situjja biyita bya ssanyu nnaku ye nnyini ngeri yemu njagala kutegeezako nti omukulu amanyiddwa nga Segirinya Muhammad known as Mr. Update Parliament emaze okukakasa ne gavumenti nti atwalibwe ebweru w'eggwanga asobole okuba nga ajjanjaba oluvannyuma lw'okugwa wansi munnange njagala kuddamu okutegeeza nti n'omukulu amanyiddwa nga Gen.Kayihura azina gunteeka kati mu kiseera kino olw'ensonga nti alindiridde ekkula ly'abadde asabye okumala akaseera kulaki byonna mbikuleetedde munnayuganda munnange munzikirize nsooke mbabuuzeeko mwenna okusinziira mu bitundu by'ensi gye musinziira okuba nga mugoberera omukutu gwaffe eno ye DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime abeerawo okuba nga mbatuusako ebintu eby'enjawulo njagala kubeebaza mwenna gye musinziira bambi okuba nga mutugoberera mbajjukize nti tutambula ne Haji Abudu Ngabo mu ngeri emu tutambula ne Alihila Holdings Uganda Limited be batuteekamu ssente ne Kauka Derrick Investments munna Uganda munnange nga bano be batuteekamu omusimbi okuba nga tukutuusako amawulire nja kusaba genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga omukutu gwaffe yakatwegattako eyatwegattako edda weebale nnyo weebalire ddala njagala kutandikirako wa General Edward Kayihura saidi zeno mukwano gwange then bwe nvaayo nzije tugende wa Muhammad Segirinya njagala kutegeezaako nti nno Gen.Kayihura amaze banga nga oba oliawo asaba okuba nga awummuzibwa mu butongole okuwummula mu magye g'eggwanga naye nga tawummulanga njagala kutegeezaako nti Edward Kayihura ali mu kwegamba essanyu limubuganye oluvannyuma lw'okubeera nga yeeteeseteese dda butya bw'agenda okubeera ku mukolo wali mu State House Entebbe nga omwezi ogujja we bagenda okubeera nga bamuwummuliza njagala kujjukiza nti omwezi ogujja bagenda kuba bawummuza bannamagye abali eyo mu 200 okuwummula emirimu gyabwe egy'amagye kale nno ne Edward Kayihura agenda kubeera awummuzibwa mu butongole wabula nga tetujja kwerabira nti omu ku basajja abateebwa ku nninga abazungu abangereza n'abamerika okukutyoboola eddembe ly'abannayuganda era tekijja kwerabirwa nti ono y'omu ku basajja abatulugunyizza eggwanga ne bannayuganda nga batutte resources zaabwe awamu n'okuba nga babatulugunya ripooti eyo nagibawa emyezi giringa 8 egiyise nga Kayihura ne General Museveni yagendako mu Bungereza awo n'ayagala bamuggyeko envumbo abasajja ne bamugamba kola ebyakuleese mwami Museveni okujjako ng'oyagala twongera okunyweza mu nnatti n'agamba basebo bakama bange ebyo mbitadde n'abagamba ebyo mbitadde kale ye General Edward Kayihura agenda kubeera nga awummula mu butongole okulitayalinga wali omwezi ogujja njagala tube nga tumuvaako tugendewo omukulu amanyiddwa nga Muhammad Segirinya na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo ona abafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yefe ba Alihila Holdings Uganda Limited have it all. Ampuliriza Muhammad Segirinya embeera y'obulamu si nnungi amawulire getwongera okubeera nga tufuna gatulaga nti no Muhammad Segirinya honorable addusiddwa oba yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka wabula era amawulire amalala amalungi getwongera okuba nga tufuna ge ga gavumenti emuddiza passport ye
asobole okubeera nga ayolekera eggwanga erya America ateera ne parliament ekulirwa Anita Amongi nga speaker yamaze dda okukkiriza omukulu ono ayolekere munda mu ggwanga erya Germany okwongera okubeera nga ate yeekebejjebwa ekirwadde ekimubala embiriizi. Kinajjukirwa nti Muhammad Seggirinya yatandika okukaaba embeera eno ng'ali mu kkomera era bangi mwalabanga ebifaananyi ebyavanga mu kkomera ng'ebifaananyi by'ono omukulu avunze ebigere azimbye amatama obulwadde ne bweyongera era buzze bweyongera era ne mu kuvaayo mu kkomera wadde byali byamankuwetu tebyategerekeka omukulu ono yategeezebwa nti yali ku bujjanjabi obw'ekika ekyowaggulu nnyo. Kinajjukirwa nti bajjanga mu kooti nga basaba omulamuzi abaleke bagende batereeze obulamu basobole okuba nga bejjanjaba ekitaasoboka. Seggirinya bwe yavaayo yayolekerako ebweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi n'akomawo ng'era we twogereye abadde akwazza emirimu gye okuli egya Facebook nga kwabadde akolya nga Mr. Update mu ngeri emu n'egya Parliament wabula amawulire agajja gatulaga nti olunaku lwabadde lwakwosagula omukulu ono yafunye obuzibu era ejjo naddusibwa mu ddwaliro. Muhammad Seggirinya yaddusiddwa mu ddwaliro okulaba ng'afuna obujjanjabi. Amawulire agatali malungi gatulaga nti omukulu eno embeera y'abasawo baategeezezza nti yeetaaga eddwaliro eddene okusingako wano ate mbonnambiro era batutegeezezza nti parliament oluvannyuma lw'okumukkiriza ng'ate ne gavumenti ekkirize muwe paasipooti ye ayolekera ggwanga lya Germany okusobola okuba ng'afuna obujjanjabi. Omukulu amanyiddwa nga Muhammad Seggirinya Mr. Update. Amawulire si malungi ago tusaasirako wali ab'eŋŋanda bonna tugamba nti mugume Mukama Katonda akola ajja kumuzza nga mulamu bulungi awe. From that side njagala kubategezaako mikwano gyange nti ndowooza kansooke nkuba akayimba kano bwe nva mu kayimba kano then nzije nkubulira ebigambo nga bitambula. Uganda Zaabu abasajja bakuba omusimbi gwa munnayuganda. Uganda Zaabu katukuba akayimba kano kubanga buno obuyimba tubwenyumirizaamu naye abatukulembera maani muli feeke nnyo. Obutonde bwa Uganda ng'etondebwa tewali wa papa buli kimu kyatwala ebbanga. Embeera y'obudde nzikakamu akasana akabobevu n'akawawa akava ku nnyanja. Olw'etonnya tonolaba bwe tubaza emmere mu butonde yo tebajja ejjuli ensujju n'amaleewa n'akalo okukosa ettooke bobe soli wange jangu tulye wagala nnyo Uganda. Saabasaliza abaana mwerolere ebibira ennyanja n'ebiga. Saabasaliza abaana mwerolere ebinyonyi ebirungi mu bbanga. Saabasaliza abaana mwerolere Alright, mbutufu amazima gali nti Uganda kula lya Africa teryakiwakanya teryakigambako yadde nedda wadde Africa yonna eri green era nsi bagamba nti ya mulembe wabula mu Africa balonda mu Uganda ne bagamba part of Africa. Indeed bannayuganda bantu b'abantu, bannayuganda baaniriza, bannayuganda baagala abantu, bannayuganda baddembe wabula Mukama yatukuba omuggo n'atuwa abakulembeze abafu abakyafu abatasobola kulengera ddala kiki ekkula lya Africa kye ligamba ne batutonera ekirabo ekyokubeera ng'obuyinza buwanyisiganya n'omulala n'akwata. Eno mu Uganda wadde yo ng'ensi Katonda yagituwanga ya ddembe ebyobufuzi musaayi gwe gulamula. Njagala kutwala butereevu nnyo mukwano gwange saidi zeeno gye babbira ssente omuwi w'omusolo zaalafuubanira zaakaabira zaanoonyanga tezirabika ne bamukwata ku mpaka ne batwala ate omusimbi gwe. Njagala twolekereko eno wabula nga tetunnaba kubanga tutuukayo. Njagala kukwebaza nnyo gw'atambula nange atambula ne DPTV Uganda oli wa mulembe nnyo tomanyi na kye kitegeeza muganda wange. Weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo weebalire ddala katika roho yangu bannange nze mbeebaza nnyo ebitagambika. Katusooka tugende mu mboozi eno. Emboozi eno yavudde ku yaliko speaker wa deputy speaker emirundi ebiri era n'abeerako speaker Jude omulundi gumu mu ngeri emu ye vice president yaliko vice president w'eggwanga Uganda amanyiddwa nga Edward Kiwanuka Sekandi n'omukyala amanyiddwa nga right former speaker omukyala amanyiddwa nga Rebecca Alintwala Kadaga. Sente ze batwala zikaabya Maziiga, sente ze bakaabya ne parliament yeekanze
njagala kutegezaako munnayuganda, njagala tutambule tusobole okuba nga tutegeera ebigambo bino nga bwe bitambula mukwano gwange. Ebintu byewuunyisa wabula njagala tubiyitemu ffenna tusobole okubeera nga tubitegeera omuwendo katuguviire ddala waggulu okusobola okutegeera ddala ssente mmeka entuufu abasajja bano ze babba mu ggwanga ng'ate teziriiko nambalirya oba oliawo Uganda zaabu. Nze naawe katubigoberere. Bwe tuba nga tugenda maaso n'okuba nga tugoberera ensonga zino njagala tutandike n'omusimbi ogutwalibwa abasajja bano. Njagala kutegeezako nti omukulu amanyiddwa nga Edward Kiwanuka Sekandi wadde yawummula dda afuna $3 annual housing allowance. Okitegedde mu ngeri y'emu emmotoka ze ziddaabirizibwa oba buli luvannyuma lwa myaka 5 afuna $350. $350 zino zikubisemu emirundi 3 kitegeeza buli luvannyuma lwa myaka 5 afune emmotoka 3 kubanga awoldinga ebifo 3 bye babala ate alina okubifuna ne weebuuza kiki ekimufunisa emmotoka ennyingi bwe zityo. Mu ngeri y'emu afuna 80.4 eyo no pensioni 80.4 eyo pensioni ye ng'omukulu mu ngeri abasajja bannaye mukubye musimbi. Mu ngeri y'emu medical insurance omukyala n'abaana naye kennyini 6.4 buli luvannyuma lwa myaka 5. Abasirikale 2 bagads afuna $13.2 ate nga personal security afuna 10.8. byonna biri mu Uganda mukwano gwange. Furniture buli luvannyuma lwa myaka 5 bamuwaayo okuddaabiriza ennyumba y'okuteekamu furniture omupya million ziri awo mu 10 muganda wange. 80.4 annuities okitegedde bulungi ate nga 8.35 ezo za domestic servants. Simanyi oba okitegedde bulungi. Mukitegedde ogwo gwe musimbi abasajja gwe batwala gwe musasulira nga mukaaba. Simanyi oba kyetaagisa okuba nga tuziddamu ssente zino. Nkugambye omusajja buli mwaka afuna allowance wa housing n'ebikoze bitya $3 afuna okufuna emmotoka za bukadde 350. Okitegedde bulungi. Pension ye eri ku 80.4. ne tuvaawo medical insurance ye ne mukyala we n'abaana bafuna 6.4 ezo bamuwa buwi. Mu ngeri y'emu afuna 13.2 police guards. Mu ngeri y'emu 10.8 personal security. Secretary rather si security secretary ezo ze sente zafuna ly'eggwanga lyaffe Uganda. Omusimbi bwe gutyo omusajja gwe bawa simanyi oba mumumanyi bulungi. Omusajja ayina ebizimbe e Masaka. Omusajja ayina ebizimbe aweereza gavumenti okumala ebbanga ne bakyamuwoga omusimbi ne Kadaga ze sente zafuna. Eggwanga lino mujja kulyetika. Munzikirize nze nviirewo wano olunaku olwo sigenda kubeera nga nduwawo. Munzikirize mbateere wano. Saba Katonda takuumira mpeera abankuumire. Naye nga tutambula ne Aji Abudu Ngabo mu ngeri y'emu tutambula ne Alihira Holdings Uganda Limited. Kale
Bannayuganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwesa ekitiibwa kambanjuli abakaawo ka Derek Investments bano nga bakafulu mu kukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakaawo ka Derek Investments.